Ebweterevu yonna gye musinzira okubeera nga temugoberera Fad Project kwa muli nyongera okubeera nga mbabuuzako mwena buli omu gy'asinzira okubeera nga agoberera abalabira awo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Abu Dhabi mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ate mwabalabira mu ggwanga Uganda ne mu diaspora eyo mwebale nnyo ddala okubeera nga ensonga muzikwasaganya. Ekiro saawa eno tukyali ku nsonga za omusumba Pastor Bugingo era nga bwe mwagategedde kigambibwa mbu yakubiddwa amasasi oba yakubiddwa amasasi dereva we bambi teyasobodde kubeera nga asimatuka era nga driver we ndowooza yaziikiddwa jjo olunaku lw'ejjo yasobodde okubeera nga aziikibwa. Kakati waliwo akatambi akatambula ku social media akalaga nti omuzimu gwa Richard oba ono yabadde omusumba oba omukadde w'ekkanisa mbu omuzimu gwe gwalumbye akatuuti ne kagweri era nga ngenda kubeera nga nkuterawo akatambi akusobola okubeera nga olaba biki ebyagenze mu maaso side eyo n'obutambi bulala bungi nnyo era ku nsonga y'emu eno ey'omusumba Bugingo. Wabula kiyinza okusaba kiri kimu nti video eno making sure nti liking tosobola okubeera nga tosharingeko n'abalala tubeere nga tutambuliramu ffenna temuvaawo. Amasasi bwe gatandika ndowooza abiri agasooka kuba kati bwe ndabye ku mulambo bamukuba ndowooza wane bwe gamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagambe either gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono. Richard n'afuuka shield. Abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpulira omugongo gwange gwonna gunyogoga. Mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge. Richard n'angwako Mukama n'aŋŋamba okutama n'enkutama ne bakuba Mukama n'empulira eddoboozi nga liŋŋamba tewenyeenya leka bakubo faminge nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu ngenda kukuwulira ekiddako. Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋambye ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula ne nnoonya we nsimbulira wansi wa steering so ngenda okunoonya we nsimbulira nga nyina okugyawo amavivi nga gajjudde omusaayi ne mukwata ku vivi n'endijawo bwenti nevuga emmotoka nga nkutamye ne ŋŋenda mulawundabawuti nasa naye ekigambo kiri kimu nga sikkiriza nti afudde okufuti bakukkiriza ng'eddoboozi liŋŋamba mugende emulago era bwe natuuka mulawundi awo enansa na kamera bwanazitebera nayimirirako nga nnonya naye ono twali eddwaliro okumpi enansa naye omutima ne guŋŋamba nansana ne bwabawo eddwaliro okumpi tebalina busobozi bugaana abantu bano okujja babamalirize genda emulago gye baba bakuttira. Awo nempeta mu luvannyuma lw'okuyimiramu katono nenjolekera mulago nga muganda wange ayiriitira nentuuka emulago nga mmanyi mulago oli owedda nentuuka waggulu kazoli teweeri awali amadaala abapoliisi bawo ne mbagamba batukubye amasasi ne buluka bagira bani batyo ogikwatako ne baŋŋamba serengeta kati awo oddemu wetoddeyo booti ogende ku Stanbic ogende ojja kuba nga afulumye mulago ekyengulu gy'okusanga emergency. Era bwe ntyo bwe nakola ne nyambuka ne ntuukawo nga ffenna tujjudde omusaayi poliisi n'etuyambako ekyo ne bamugyamu ffenna ne batutwala kutujjanjaba nga batandise okunkolako kati kino zaali mpiso ze baakuba wano naye ng'eno emabega mpulira bateesa tutunge kitutunga ne bagamba bwe tunaatunga amasasi gaba n'obukyafu bungi gaba n'obutwa bungi ekiwundu ky'amasasi tebakitunga bwe bakyetagisa kutunga kyetaaga nnaku nga 5 oba 8 ne bakikola nga bwe kirira banzijanjaba kati nga bakuta kikute naye kino ekiwundu si nsonga nga waliwo muganda wange eyawaayo obulamu bwe. Nzize kubategeeza nti Richard muzira. Eddiini ezisigadde ogenda wa musumba tuli ffenna n'asooka akutikkula ng'olabye nga kibi kakati okuva mu bupangisa
sooka ogenda okwata ekimu eky'ekkumi poloti yo gye wakagulayo sooka ogitunde sente ezo zireete tuzisabire mutima nogwa nti gwansabire otuula ku lukiiko lwa Katonda nze byokunsabira nedda nze bwe mba nze eri munnaddiini annyinyonnyole bwe nsaba omutonzi wange nze twogerezeganye naye gwe lwaki ofuuka bulooka kyola abafunikidde batubbye bubbi batuggyemu ebizimbe oba wabalaba abo otera ogenda mu kibuga ng'oyitidde eri wandegeya n'otuuka ku lawundi yokkaleero awo sayidi eno totunulangayo totunula gweotunulanga gyolaga eyo sayidi totunula kuli ne lidde emulago lino awo totunulangawo awo waliwo omugezigezi aba mugezi ddala kati ye bwaba mugezi ffe ne tuba baki twebaza Allah yatulabudde omuntu bw'ava eri n'anfuntirako obutama nti mulokole nteekako kakukola tondeka nnyuma tewali muntu akyasinze bubi nga mulokole omwo mwe beefuulira nti nno be ba next of kin ba Mukama Katonda nti buli bankaluwa Mukama Katonda gy'agenda okuwandika be balina okumusayiningira nga next of kin muli bantu babi nnyo nkyogedde ate abagenda kuddaano mu comments batandika okunfuntirako obutama muli babi nnyo tewali muntu akyasinze bubi nga mulokole ku nsi ya Mukama era kyova olaba nti beerokosa buli muntu omubi yenna alina omutima omuvundu ateekako mu masiki ya bulokole ndi mulokole be balogo be babbi buli kibi kiri ku mulokole nkyogedde nno era kati mugenda kutandika mulekaane bikoze bitya abalokole mweddeko mwe mukyasinze obubi bajaji gayinza okujajinga nolowooza nti yakwatira Mukama Katonda ddamuna nti yali muyambako mu kusala emisango nkyogedde muyombe mukole mulinga bbi akimumalira obudde shock eyabadde mala bumazi Bugingo either ogwa wansi n'okutintima n'obutafuna courage evuga mu motoka 3 by the mere fact nti avuga n'ava wagambira we bakubidde n'ayita ku zipoliisi n'atakubirako na SFC abamuwa abakuumi n'atakubirako na poliisi n'atakubirako na bakwano be ne muhozi naye n'atamukubira nina ensi emanya Gashumba yasoose okutegeera kamba buulire abannayuganda abali eyo nga mulaba all Ugandans if you see a pastor with a gun, a pastor with escorts, a pastor with kanyama, a pastor with kabode, a pastor with guns around him, with ring of security around him, better conclude that is not a man of God. That is a man of God. God is totally different from God. God is a thief. God is a robber. God is a destroyer. God, taina miracles akola, is just a miracle faker. God is not God. Kale, God omulimu gwe kukujjako byonna byolina. Buli musumba gw'olaba n'abasirikale nti bajja ku church military emukuuma atambula n'eridika bakafiri ba criminals ba mafia abawedde emirimu mu church mulimu ebifirimu bingi nnyo bye bateekawo bagaye bapanga bupanzi bujulizi obujulizi bw'ebyamagero babukola naye n'obujulizi obw'okutta nabo babukola siri convinced that was a mere street murder. Okay. There must be something deeper. Omusajja ono gwe basse alina ebikolobero bye bayakola balyoke bamutagetingi as a loner tebatawana kuba Bugingo babadde batagetinze bombi naye ne gakwata oli babadde batagetinze Bugingo kati Bugingo yalina leads eziyinza okututusa ku kinyusi omuntu yenna agamba ndi munnaddiini oba mufuti oba sheeke oba faaza ngali kasita abeera n'emmundu tumi aba asiizinza okuba nti aweereza Katonda kati lindako Katonda aba ali ludda wa nze kyova olaba nagamba nti Katonda bw'aba tasobola kunkuma then aba taliiyo Katonda bw'aba tasobola kunkuma aba taliiyo okujjako omukozi w'ebikolobero yayinza okwekengera nali ebisiyaga nakwata abakazi nabba muko omusajja nzibya abantu mbafeze mbagambye baleete ssente naye bazireese tebalina kye balabako ku kye nabasuubiza okukola mbatunzizza empewo
mbakoledde ani akalengedde mu kyaki oyo ye era abo be babeera n'abo bescots bebabeera ne babodyguard kwakimanyi nti saawa yonna oli amulumba so kati omuntu yenna bw'omulaba ng'alina emmundu nagamba dda badisaminge bannaddiini bamasheki bwe babawa emmundu ki ekyaddirira kutingana